Ondabisa Bulabisa Sheebah nze Allan wongo Sheebah kalungi show me some love ebyaffe bya kirodi si bya kyavu tukwata mpola nga abasosa eryenvu kuba mu balungi Sheebah reminder gwe yo big up nze Allan wongo subscribe ku Kakos Facts 256 kama tulaba ku Kakos Facts 256 of course lunako lwali tutina Allan wongo mu kamera wagwanze okuvuze kubala ba Kakos Facts 256 mwana abaliko ku Kakos Facts 256 nze Allan wongo bampita Allan wongo nze kenyini Allan wongo kyamba manya mbagala nnyo bana Uganda abampagidde bagala nnyo olw'obuwagizi bwa mulutatadde nebaza n'omutonzi ffe n'atubeezeza awo atugabiridde big up nze Allan osaba dini ki Allan nze nsajja mu advent oli mu advent ku lw'omukaaga tokola oya sabbiiti kyakabiyo ndudde ebbanga nga nkunoonya nga njagala tuwayemu kimu 2-3 omanyi Uganda wetuuse ka tutunulira talents empya ezigenda maaso n'okuba nga zimirukawo okuba lugaflo oba afro dancehall okuba afro dancehall waliwo akayimba ke watandikirako bali bakayitaani kaliko otayagala maye mayimbi temwagala nnyimba nkadde so ng'ate zaali nnungi aka Eva nenkumaliramu kati gosesenga oyogedde nkumaliramu kali kati zoko gambawo nina kyali wawe bamuyita Jamira kati zola okumpamuko kafera akakayimba ako kebayita nkumaliremu ng'oteekamu Jamira akkiriza baby nkuweka sigino Jamira go oli gino mazina gozi nangaga nyuma baby oli runo oyazina bichebyo Jamira kiriza nkuweko buli kyange kyono kirieko kafe javaze nkoko tulieko nakolamu esike mbuga kiwulamu gwe ate nnaku zino najaka site yonna bamanyine ku mapeera uliriza omutima gwo tojja kudaaga nkulayirira ndiba gugwo siri kusaaga Jami baby nkusaba federo lockdown twaginafuya nalo obwambalo nga tunyuma tusaana obubonero kambeddamize mu botiki yo segu ya maje yongola yabalo buli kiro baby mpimba kiro tutabuka mu budde bwekiro sente wezirigwe jangu buzi ku flow kumaliremu ezange nzikumaliremu sente Allan wongo projects nyingi zokoze sofa zetubadde tutunuulira nga zitambula olina ne video sofa zokozeeko ku nnyimba z'olicordinze waliwo olimba olulala lwewakolako lwe bayita nsobe busobi lulina video olwo lulina video odiani yamukola TON okay ate tulinayo n'olulala lwe bayita Ondabisa Bulabisa nzane okuba oli wakutemesa by the way ezize nkufollowinga that's why nsobodde okuleeterako abantu bange bakulabe I myself nengamba kanku interviewingire abantu bamanye nti kisali wange gyali ebintu abikwasaganya kiki kyakuleeta okuyingira entertainment industry tekibulamu kyolaba kyebamisinga abaana nga bakubye engoma Allan gwe kiki otuleetera mbaletera new style of rhyming rhyming empya kyovala byoso owulira nti this guy is different from this one banga nabaliwo bonna balina ekyenjawulo kyebalina nawe era okujja bafittingamu n'okuba n'ekyenjawulo kyoleetedde abantu si bino byakujjawo gundi sinagwe nagamba ate nze yamuleeta kati nolwekyera abeerewo yenna abeere bw'anaawulira ekijinja aneesootinga wanaba ogosolinga nga yeesootinga naye nga nze nekompitinga nzekka ndeeta bulesi lunaku nkola kisinga kyenakoze luli waliwo ebintu ebyalingangawo ebiseera ebyaggwa emabega eyo nga ba Jose Chameleon Bebe Cool bali mu kulwanagana naye ndowooza kati eyo twavaayo mwe emiji gy'emito egiriwo tewaliwo okutiisibwatiisibwa engeri mwe gye muba mulayiminga oba oli awo oyinza okusanga munnaalayiminga ng'agamba gwe mukulu lwaki tova mu ngoma zino lwaki tewayimbyemu kadongo kamu lwaki era wazze mu style tofunangako bintu bwe bityo tubifuna naye ekisinga okuba ekikulu bawagizi kubanga kati omuntu wamanzi abive omuntu abikola masitayo kyegyoyimba berekeo nga bakuba bakukangakanga naye kati kyemmanyi abawagizi be basalawo abawagizi bwe bakulya ne bakutegeera abawagizi bagamba leero olesemu ate lwalutegedde ng'oddayo mu studio weetereza osobola omuleetera ekigenda omukolera enkeera sofa okoze ne baproducer abawerako ani gwe wali owulidde n'owulira ng'ategedde taakiyo ng'owulira ddala taakiyo omanyi buli omu producer abeerako gw'ofiiringa nogaa nti gayi engoma aginkubidde bangi abantegeera bakutegeera bangi Explo yantegeera bulungi Netiko N yantegeera bomba kali n'ekirala
na producer nawe no bategeera nagenda producer gonda gana kubira ngoma bwenti okusinzira ku luyimba lwo wandise by the way gwe wandikire nyimba zo zoyimba kanize mpandiika mwa wandike change nga kimaliriza nemfina mukwano janga tuli mu team mukwano janga mu team nembaga manayize kintu bwe kiti Sike mu kiwulirize mulabe nagenda mu recordinga bakikwata kwatamu then ngenda ku studio nenchiwa producer before even recording okay fine so for videos koze nyingi ina bidi satu video nya ina video nya ba director bazo bani abakuyambaka oba script era nazo goze wandikira noga kati nja kwetaga yaba wala mukaga nja wali wali mubala bukali akayiba kali Ondabisa Ogonumga ba director obulanti nkozo kune ba director bawo bata decodings twetegeera nnyo then nenkola kone drays twetegeera nnyo nenkola kone tape oli kifananyi nache editing ani oyo yakola Ondabisa mita tape ekifananyi nakita nobeera wali noli eswaga nenkulaba girlfriend yagamba ki toyinza kunyirira bwoti oba tolina mukazi akufaako gwe musange timu yanfaako babaita the Simbas team yange banfaako banfirako ddala nno be banonye ebikumba ukulu ti okufuna sente zifanaganako bweze zikola music you such a young guy sigamba nti oba kiki family eri well off waliwo akuli mabega ina management sibitegeera nina mikwano gyange abandi mabega sosoga manti nina team ya team yange nyonge okujebaza Simbas mbebaza nyina gye muli gye mutulabira Kakos Facts 256 mwebale nnyo okumbeererawo nina n'abantu abanteekamu amaanyi abali mabega bapushinga olugesa nonafuwamu naawe engolaba bikuwedde mmanyi nobamba ali abagamba bala ntusobola ekikola kino situka naawe then the team negamba lani do this amanyi nokola surprise nga tomanyi onzogera mu kifo osanga nogamba kali Chesoga ndi just happy. Kugamba jibaita timu situka tutambule. Nenga ka management wali ketaze kwaka twali record rebo nyingi yenzo kulaba baswangi zapo wenzo kulaba waliwo bagayi oba omuntu nga ali ndi video nagamba nze Allan okusinzira ku talent yo nga bwenjiraba ne waka wali gwe musobola utandikirako nze wendi okutekamu ebisima oyo yinzo mwaniriza wabanga tayagala nzenzika kichotegeza boyogera bo kiriza mugambe nange binsobola okwagala kubanga timu yange sobola agireko of course banga bambedeyo from 0 point kali wabanga so kubanga agenda kunyamba with my team mwaniriza tumwagala nnyo Allan wong si amwaniriza ala team Allan wong bamwaniriza naye nga omuziki guli gutye gwe Uganda oguwulira baada bakuba engoma okitegedde abaana bakuba abaana bakuba naffe tukuba namwe mukuba bintu byakuwaganya teri kuba nti nkuba gundi kuba kicho nogakamba suremu eno abawagizi bagifiringa yemwe emyezi 2 onyeze yena lejo wakonkono bulungi okay fine kati so far twagala kuongera kumanya wabeerawo omuntu ajja mu music industry nga ina target ngaalaba nti nze Allan wong ndi different nina ekintu kyange kyenkola kyanjawulo ne aim yange mu music egenda kubeera bwetu so far lulieda bali banoonya tutumu naye kati tutumu twaliyongerako n'amaja naye nga gwe video ng'omuntu gwe kiki kyolaba nti ddala singa bakyali bange baba bambeereddewo bampanise bantuteyo bankasuseeyo nze ndowooza mu music industry nzize okunonamu kino oba nzize kukola kino nga Allan kiki kyoyinza okutubuulira sijagamba nti omanyi ebirooto bikyuka I know wane ekirooto for a step ogamba wano nkola kino nzizaako ogenda okulaba olaba kino nga toliyayanira kirala yes nze kyemmanyi ku nkomerero yabyo nasijja kugamba nti njagala bingi mu music ekisinga okuba ekikulu mikwano funa mikwano kweyongera funa mikwano igasa then ekirala mukama baatukwatiddeko ne tuyitiramu ddala bulungi bwe tuti nze njagala kukola ku record label waliwo abaana bangi bemmanyi nga bakuba naye nga tebalina we bayita bemanyi batinina okuba bali ate bangi Uganda Judio Talent bangi kwa olulebo no abana omukisa bana olukola studio otekawo omukisa ng'ogwo nofuna nga swangiza benchekola ba sporting talents bazitula against ngolaba nga 10 years team no sleep ba talents kale
no something like that ngeza okuyamba ku mijeje emitejeja okay kama nganyambi nentuka banga nange nchano bunonya mojeya yeah okay fine echo kitegede so far way forward watera nnyo gamba nti abayimbi mbomba mwakajja muba mwagala nnyo abantu okubaterawo emibiri wenjogera okuteekawo emibiri kitegeza collaboration oyinza okuba nga olina nnyimba ze ezimu zoyagala okukola remix oyinza okuba olina omuyimbi gw'ogamba nti mazima ga Katonda gwe singa nkufuna nonteeramu wano ekigere oba nenkweweeka ku mugongo omanyawo eddoboozi ne mugatta abawagizi tolina gw'ogamba nti kali wakiri kamusobe busobi ono bayiramosi tekeno oyo mutashuba kalungi njagala nyambi wabanga mpulira gyali yonna sinzidde wano ku channel ya Kakos 256 Kakos Facts 256 kwensinziridde aba mpulira abanyampe remix ya kayimba kanga kansobe so wakiri mukwate ko bisambi yampe ddoboozi eryo oyinza kumuwa verse ki mu luyimbo olwo yona gyayagala okugeza nga kisoko giyimbemu kigezo omuwa ejo gwamba nti eno gye ayinza okujja si mu bubi naye okiraba naawe ntompisa bubi Sheebah si mu bubi onfunira kanamba wakiri obedda byozina nkukeneka kulaba maggulo zino gasulika Sheebah okankananga mpewoza kika gwe buti jinyenyeka sitatte kutuka Sheebah mwana ononya kunzi jamize ontegatega obumasubo kuba obufaananyi ni my bed kansobe kiba kibe onya kunzi jamize okay fine kama Sheebah agala nnyo kaluga ngenda kamusharingira actually ka video kenyini naye nga kyonna kyekiri Allan twagala tubuulireko sofa ebintu byozaako na kichobo lyawo kyewali agadde okubuulira omwagizi akulaba na bichobo lyawo yogamba nti Kakos mazima ga Katonda nga bompadde omukisa guno n'abandaba kino mbadde saagala kirekayo gokola bambi kwebaza Mukama Katonda kubanga yambeereddewo yantaddewo n'abawagizi abampagira ekituufu ekyo nzeko nebaza abawagizi bange kumpa omukisa ne bampa amatu bagezaako okumpa oshinga nebaza bonna the Simbas team yange najo muli ntoa mukisa guno okubebazaako wano ku Kakos Facts 256 yaman yani nebazaako na buli muntu yenna yandiagadde okunegattako mwaniriza nabagala okunyamba ku music ba promoters bonna gye muli baniriza yatubaniriza ku team bakufuna batya tuwe ku social media platforms hizo social media Facebook ngosa Allan Wong Music official Instagram Allan Wong official Twitter Allan Wong official YouTube go Allan Wong Music bizibu ki so far byo kyachanze music kali yayo ngankusibula music ali wide promotion party singwala muko babuzi wensinzo okusanga muko ka promotion nkokola zibamu nkokola akubere nkokola bajjawo kimanyi ntezejja kuba bolu kokola takiro na mudiza omudiza kokola tamusoa kwa atagana zibamu enkokola zone kokola za ffe bantu ajazi kuba bitoke bu performing aba audience ekwaniriza etya buba so far wali ofunyeyo chance performing audience ogirabe ekwaniriza etya Kakos nange chance gwako bakwaniriza abantu bakwaniriza bojja ku stage oluyimba kasimanyi kale abantu ngabalumanyi nchaka n'okusinga ngo katamba gambe mwaluyigira bamu oluyimba mu luyimbe aluyimbira mmwe lwali luyimba kyolo ku nyimba ze nsobe nga badda musoba no naima ne verse si mu bubi nayo kiraba wongo tuyisa bubi okay sanyu no lirango fa nanya kayimba nakulamba nenge nawe abalino yimba yimba yo kamwako yimba ku stage okay man so far njagala kusibula we bali kuberako ku channel yaffe tukwagaliza bisima ate ffe buli akyala wana afuna emikisa era ogenda kuva wano nga buli kimu kiri ku muzuli amina kyakabi mbadde ne Allan Wong abatulaba ku Kakos Facts 256 tuweyoga ku vaso tusibule yonna gy'oyagala kyonna ngambi oyagala aliko tunakimanya wongo kati yaliko gwe bangamba oyagala majja tofaayo kuva ku jjajjange tugalina gwe tumya buli kyoyagala bire zitowe nemikwano gyobayite bonna babawe laba kibuti shepu ya ovo kitambula kisagala kirimu ebisoko zina bwe zinyi bali balabe bulabi sinnakimanya tobanga weddira ngabi laba mugaba kyokka tetagaba ono mwana kikye yaba Kakos obola Sheebah ngambi ndiki tekakola